Nyanzi Julius akutusako emboozi z'omukenkufu wano ku Bukedde TV buli Sunday n'olwokuna leero atandise omusomo gwe ogugenda okuyinda paka ku lw'omukaaga nga 3 gwe yakazako the Great Sundowner ku Equatorial Hotel wano mu Kampala. Ono asomesezza abantu engeri gye basobola okukola mu dizero okuva mu bintu ebya bulijjo, okukenenula butto okuva mu kalitunsi n'ebintu ebirala bingi. Ebigenda kukwabika oyiro yali mwaje ayitire muno abantu balabye butto gwe balina ewaka amasavu ago ge basala ku nnyama abakinjaji ne basula muvamu oyiro. Era tulabye engeri y'okukola oyiro ne tumutestinga singa tumukoze bukozi abantu tebandikiriza. Nyanzi agamba nti misomo gino agendera okulaga abantu engeri gye bayinza okweyambisaamu ebintu ebibeetoolodde okwenogera ensimbi beekulaakulanye. Tuli basanyufu nnyo nti Prof Bioresearch tulaze nti we are the best scientists ng'ekirabo bwe twakifuna omwaka oguwedde nga tukozesa ebitwetoolodde. Bantu bangi nnyo banyooma ebitwetoolodde, abaana bagenze Buwarabu naye ng'obugagga babuleka wano. Agamba ke kaseera bannayuganda bonna n'ababakugu mu bitabo okuvayo batandikewo obukolero obutonotono nti ly'ekkubo erijja okubbulula eggwanga lino. Bagiriza okukola sabbuuni ow'evvu, kitegeeza nti omuntu abadde spending omutwalo agenda kukwata butto oyo amikisingemu evvu n'omunyo gw'amagadi, omunyo mukulu nnyo mu kuweesa oba mu tekinologiya asobole okukolamu sabbuuni oyo gwasobola okutunda ne katale. Nayuganda baveemu okwenyooma, baveemu n'okunyooma abalala. Ebintu ebyo bibiri bikulu. Towenyooma ate tonyooma mulala. Wabula muwa amatu. Kyovola abo ina amatu abiri owulirize, amaaso abiri olabe ennyo. Atongoza n'ekitabo kye yawandiise omuli enkola z'ebintu eby'enjawulo by'azasomesa mu myaka 6 gy'amaze ng'ategeka omusomo guno. Era ekitabo kino mulimu okulima emwanyi wamu n'ogigatako omutindo. Ssaabasajja Kabaka atukubiriza okulima emwanyi.